ku mulembe guno gwe tugamba nti abavubuka tebaagala kukola, oba mmwe abakulu mmwe mubadde ekyokulabirako ekikyamu ti ddala abaana bano mubalaga ssente ne mubalaga obugagga bwammwe naye nga temubalaga wa gye mwabujja. Muhammad Kakikka najja kuno okwaffe nga bandaba ne ntandika okukolerako emirimu nga bandaba, gye nava ne ssente zange gye nazijja bamanyiyo nti nazijja ku kyeyo, saali nayo gwe nabba, ne nkolera na wano ne bakola nga bandaba. Byonna byonna mbikoze, emiti ngisimba bagiraba, ne ngisala nga bagiraba, ne mbagamba muteekemu ebyammwe nga babiraba. The end result kye bakoze, omwana asinga kuyiga nga kyalaba kyakola. Nze kyendazeeko abantu era kye bakola. Ssente ziva mu kukola na bunyiikivu, essente nnamu, essente nnungi. Tubeere kyakulabirako. Ono omwana n'abalala bonna n'abakyala bagenda ebijjanjalo n'abiteekawa ntuuse okuguzaako nange ku masomero. Let us set a very good example. Thank you.